kalantini okulondola abateberezebwa okuba ng'oboolyawo balina ekirwadde mu bitundu ebyo. Kafunye essomero erya Mityana Junior School we bagenda okuba nga nga bakeberera abo abateberezebwa okubeera n'ekirwadde. Naye abakulu abakatuulako bagamba nti bwe bafunye tewali kintu kyonna kyetaagisa ku ebyo beetaaga okuba nga beeyambisibwa, era nga ku lwaliro bali mu bwetaavu bwa nsimbi obukadde bw'eza Uganda 10 okusobola okubako ne beetuusaako ebijja okuyamba abantu abo ababeera baleeteddwawo. Emityana abakakiiko akasibwawo okulwanyisa coronavirus keetaaga obukadde 10 okussa ebyetaagisa mu kifo kye bafunye we baawulira abateeberezebwa okuba n'obulwadde. Essomero erya Mityana Junior we babasizza okubajja ku ddwaliro eddene Mityana nga Edward Muganga omwogezi wa disitulikiti bw'annyonnyola. Kuba tuli beeraliikivu ng'abakulembeze mu disitulikiti y'e Mityana nti olw'okuba abantu baffe abamu beesuuliddeyo gwa naggamba okugondera ebiragiro bya kafyu, ebiragiro by'omukulembeze eggwanga ne kabineeti n'eminisitule y'ebyobulamu kwebikwata ku kulwanyisa COVID-19. Tumaze okufuna ekifo mu Mityana kye tugenda okuteekamu abantu abo be tuyita contacts, abo ababeera bakutte ku mulwadde singa omulwadde abalukawo mu Mityana district. Ekifo kino kiri ku Mityana Junior School e Namukozi. Muganga agamba nti balina abantu 9 be babadde basiza mu kweyawula wabula nga kati tebalina akakasiddwa kuba na bulwadde. Ekiseera kino Mityana district tuwezezza abantu 99 be tubadde twekengera nti bayinza okuba nga balina COVID-19 naye nga results ne zikomawo okuva mu Uganda Virus Research Institute ne National Laboratory nekikakasibwa nga tebalina COVID-19. So tuwezezza abantu kati 99 okuva we twatandika okukebera abantu bano mu mwezi ogwokusatu ogw'omwaka guno. Ne mu kiseera kino ku Mityana Main Hospital tulinawo abalwadde 2 be tuteebereza okuba nti balina COVID-19. Bali 2 bali mu Central Isolation Center yaffe gye twateeka ku Mityana Main Hospital. Bagenda kwongera okukebera abantu abalala abali ennyo ku mwanjo ogw'okulwanyisa ekirwadde okuli abasawo n'abasirikale n'abalala. Bekuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television.